Ebyokwelinda bitandise okunywezebwa mu bitundu bya West Nile mu nteekateeka mu kwetegekera omukulembeze w'eggwanga era akwatidde ekibiina kya NRM bendera Yoweri Kaguta Museveni agenda mu bitundu ebyo okunoonya akalulu akanaamutwala mu kisanja eky'omusanvu mu kalulu ak'omwaka 2026. Olunaku olw'enkya Pulezidenti Museveni agenda kuddamu kampeyini ze z'abadde yayimirizzaamu okwetaba ku mikolo gy'ameefuga g'eggwanga saako ensisinkano ez'enjawulo z'abadde nazo mu maka g'obwa pulezidenti n'emirimu gy'eggwanga emirala emitongole. Ssentebe wa NRM ono wakutandikira mu disitulikiti y'e Nebbi ne Zombo nga gy'agenda okubeera ng'akuyega abantu okuddamu okumulonda addemu akulembere Uganda eno. Okusinziira ku nteekateeka, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'anaamaliriza Nebbi ne Zombo nga 13 wakugenda mu disitulikiti okuli Madi, Okolo, Arua saako Arua City. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya West Nile Josephine Angusia agambye nti enteekateeka zonna ziwedde okwaniriza omukulembeze w'eggwanga n'asaba abantu okugoberera ebiragiro by'abakuumaddembe. Tomorrow's the presidential campaign in the region. Actually, it's going to take a number of days. So as the police, we have already made arrangements to offer security throughout the time. We only urge the general public to be law-abiding and ensure that they behave well. They follow the regulations of campaigns and they behave well. Ate yakwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine alabudde abantu b'ekikyusa obutagezaako kugulirirwa mu kalulu wabula balonda abantu ab'omuzinzi. Bw'abadde ayogerako n'abantu abakuŋŋaanidde mu kabuga kano, Kyagulanyi ab'ebyokwerinda baggyeeko emmotoka ze n'emizindaalo. Wabadde ayogerera nga ab'ebyokwerinda bagamba nti tateekeddwa kubeera mu kifo ekyo ng'alina kubeera nakasongola. Ono abadde akyayogera ebizindaalo ne giggyibwako ekimuwaliriza okuva mu mmotoka n'agenda wakati mu bawagizi be era wabaddewo akavuvuŋŋano. Abakyayimiridde masoko muzindaalo njagala abantu b'ekikyusa bampulire Tewalinbudde Uganda emuwuliza abantu b'ekikyusa mumpulira musooke musirikeko katono baganda bange ab'ekikyusa obudde butono tweyongerayo nakasongola naye bannange kambawulire mwenna abali wano gibadde emyaka 40 ensi yaffe mumpuliriza bulungi b'ekikyusa emyaka 40 alabayo oluguudo bwe lufaanana. Ate ye akwatidde ekibiina kya Alliance for National Transformation bendera General Gregory Mugisha Muntu Oyera atongozza manifesto ye mwategeereza nti mwetegefu okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. General Mugisha Muntu manifesto yagitongoleza ku Landstar Hotel e Makindye mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Manifesto eno eyogera ku kutumbula ebyenfuna by'eggwanga, ebyobulamu, ebyenjigiriza n'okwongera okuwa bannansi eddembe awatali kutyoboolebwa. Mugisha Muntu agambye nti obuzibu bw'eggwanga lino bwe bwavu obusukkiridde mu bannayuganda n'agamba nti singa bannayuganda banaamukwasa obukulembeze bw'eggwanga lino ebyo byonna byakufuuka lufumo. Different areas have different challenges. So when we go, different areas will be making highlights. Some will be at the national level, but as they are related to the local people, some places will be specific to the areas where we will be going. So I hope you keep track of us as we move around the country. Our poverty, the country poverty, Uganda's poverty is deeper than official numbers suggest. Looks like those who are involved in the data management in this country are prone to manipulation. With over 59% of Ugandans living before the Kaliisoliiso wa gavumenti omujja Aisha Naluze Batala asunsuddwa Paalamenti n'awera nti mu kisanja kye agenda kufaafaagana n'abalyake saako abali b'enguzi mu woofiisi n'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Naluze asekeredde abo bonna abagufudde omuze okulya enguzi ng'abagamba nti tebakwatwako naddala mu bitongole bya gavumenti n'asuubiza nti waakubakolako ng'amateeka bwe galagira. Ono asunsuddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku kusunsula abantu ababa balondeddwa omukulembeze w'eggwanga era ng'omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa yakulembeddemu enteekateeka eyo. Omulamuzi Naluze n'abamyuka be okuli Anne Tuno Mugisha Muhayirwe ne Dr. Patricia Ochani Okiria
bagasimbaganye n'akakiiko kano okuddamu ebibuuzo newankubadde nga ensisinkano eyo tekkiriziddwamu bannamawulire. Okusinziira kwa alipoota ya kaliisoliiso wa gavumenti ey'omwaka 2024, ensimbi trillioni 9 n'ezigwamu ez'omuwi w'omusolo ze zibbibwa mu bulyake n'obuli bw'enguzi. Oluvannyuma lw'okusunsulwa, omulamuzi Naluzze ategeezezza nti si waakuttira muntu yenna ku liiso anaasangibwa ng'abba ensimbi z'omuwi w'omusolo tikubanga obuvunaanyizibwa bumukwasiddwa abumanyi bulungi. Bitambudde bulungi, komiti tugirabye batubuuziza bye tulina okuddamu, so katulinda appointing authority kyenaasalawo. Omulimu gwo munene ddala, naye nga ttiimu we mugiraba nnene eri ready. No, it is not going to be business as usual. Like I said, business tegenda kusigala nga weeri, so beetegeke. Ttiimu eri ready okuteekawo enkyukakyuka. Going to be business as usual, so the public servants should brace themselves. The team was ready to tackle corruption and revamp the institution and bring changes. Thank you very much. Ono kinajjukirwa nti azze mu bigere bya Betty Olive Namisango Kamyatuli omwe kaliisoliiso abaddeko ng'aweereza ebbanga lya myaka 4 era oluvannyuma lw'ekisanja kye okuggwako omukulembeze teyakizizza bujja. Amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayebwa atabukidde abayivu abasukkiridde okunenya paalamenti mu ngeri gyebagamu amateeka, agambye nti bo baagaana okwetaba mu byobufuzi ne basalawo okubirekera abalala olwo ne bakola emirimu emirala. Thomas Tayebwa okwogera bino abadde ku mukolo gw'okukuba ttooki mu myaka 3 egya ssemateeka wa Uganda okuva lwe yaddamu okubagibwa mu 1995, n'agamba nti abayivu bangi beesamba ebyobufuzi mu ggwanga Uganda, n'abasaba beenyigire butereevu mu nteekateeka ezikulaakulanya eggwanga olwo baleme okukiikira ensingo paalamenti. No process of accountability in public service. They are so tight. I don't know what we can do to ensure that maybe public service or public servants are on contract. They sign performance contracts. You don't perform, you go. We have very many unemployed people. But the issue of the numbers in parliament, the other day we were talking and someone said, but look, even the constitution, I don't think you have fulfilled the requirements of the constitution of all marginalized groups being represented. All marginalized. Now even the poor are going to say we are marginalized, we are poor, we are not. But I think we make a road fit in society, not society fit in a road. Our constitution is a living. Tayebwa mu ngeri y'emu agambye nti omuwendo gw'ababaka abali mu paalamenti gusukkiridde era asabye abayivu okukunga ababaka okuzzaawo ekkomo ku bisanja. I believe in term limits, I don't believe in age limit. Because you see, when you talk of age limit, now I gave an example of President Kabila. He became a president of the DRC. I think he was around 31, yes? So if you are using the age limit of Uganda, which was 75 years, that people were fighting about, then it means President Kabila would legitimately be a president in DRC for 44 years without you question. So that's why some of us believe that, well, some of the amendments, I wasn't there when they amended the constitution to remove term limits. I was there for age limit and I supported age limit. Olukungaana luno lutegekeddwa aba Center for Constitutional Governance Uganda n'aba Uganda National NGO Forum nga lugendereddemu okukubaganya ebirowoozo ku kisaanidde okukolebwa okuzzaawo enfuga y'amateeka. Dr. Sala Birete, ssenkulu w'ekitongole kya Center for Constitutional Governance Uganda, agambye nti balubirira okuddamu okulaba Uganda etaliimu bantu bawambibwa, abantu okusibwa, okusukka essaawa eziragira mu mateeka, abantu obutasula njala n'ensonga endala. Dr. Miriam Matembe, omu ku batunuulizi b'ensonga z'ebyamateeka, agambye nti gavumenti esaanidde okuddamu okwetegereza engeri amateeka gye gakwatibwamu mu ggwanga. We have peaceful handover of power from one president to another. Then this constitution does not make sense to us. And we asked them, so what do we do? And they said, let us limit the term of the president. Because the president comes in, they have power, they have military, they have resources, we cannot talk. You know, my senior here was saying,
Let us raise it. Which demonstration? Where will you demonstrate from? You are telling them, let us do this, but you are telling the wrong people. All these people seated here have no right to do. Ebyo nga biri bityo Ssenkulu wa leediyo ya Kabaka Kyabasa omukungu Michael Kawoya Mwebe akuutidde abateesiteesi n'abamegganyi mu ntanda ya Buganda ey'omwaka guno 2025 okukuuma omutindo n'okutambulira ku nkola ya tekinologiya nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagidde. Mu nsisinkano ebadde ku Masengere, omukungu Michael Kawoya Mwebe asabye abamegganyi abagenda okwetaba mu ntanda ya Buganda okweyambisa tekinologiya mu buyiiya ne mu mirimu gyonna gye bakola. Ssaabasajja Kabaka atwoleka ensi bwetambula era nga atukubiriza okuba abalabufu nti omuntu ateenyigire mu sayansi ne tekinologiya ajja kusigalira emabega, tajja kuganyulwamu, era tutegeezeza nti sayansi ne tekinologiya tumweyambise mu mirimu gyaffe oba mu bulamu obwa bulijjo. Nze nno nyongerako mu buyiiya, mu nkolagana zaffe ng'abantu, mu kutumbula bizinesi, mu kutuuka okumanyika, naye okumanyika okulungi. Era Ssaabasajja Kabaka atukubiriza ti tekinologiya oyo mu bungi bwe nga bwali ey'enjawulo tumweyambise bulungi, tuleme kufumaganya ggwanga lyaffe n'olulimi lwaffe, ate tuleme kutotoggera nkulaakulana eri ffe ng'abantu n'abalala. Ye avunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo za Kyabasa Haji Abe Mukiibi Nkaaga asabye abateesiteesi b'entanda ey'omwaka guno okwongeramu omutindo. Ddala gulinnye era bano twabagambye twagala bikakali kuva mu ntandikwa, tewali bino byadde bawuza nti ate tukwata mu mpola. Tewali kukwata mpola. Omuntu awangudde ateekeddwa okuba nga agwanidde, neemanyi mwenna mugwanidde olw'ensonga nti mwayise mu kusunsula okwo kwasoose. Tubaaniriza bagaliza entanda ennungi kuba entanda eno yevaamu muzira mu bazira. Lubega Sebende omu ku bateesiteesi ba pulogulaamu entanda ya Buganda ategeezezza nti entanda y'omwaka guno etandika ku bbalaza ya wiiki ejja mu butongole, era asabye abamegganyi okweteekateeka obulungi. Nga tetuva mu kitundu kimu ffenna, n'olukimwabanga waliwo ekibuuzo ng'ekyo nga kiringa ekyagala okusibaganamu, era tufuna engeri gye tukigattulula mu kiseera ekyo kyennyini. Temubaamu kweraliikirira kwonna, ebibuuzo nga bwe bibeera bizze ku lunaku olwo byebyo era bibeera byebyo. Tewali muntu attirwa ku liiso kubanga tubibuuza ensi ewulira era obiddamu ng'ensi ewulira, n'olwekyo tewaliwo kweraliikirira kwonna. Mukama waffe nga Ssaabasajja bwe yalagidde tuteekemu ebibuuzo eby'enjawulo, obadde obitugamba nga tukubaganya ebirowoozo ne muganda wange, era kutandika ne ku bbalaza ogenda kubiwulira nga bitandika okunyooka.